okwejjukiza okutya Allah subhanahu wa ta'ala mulimu ebirungi bingi. Omuntu ayinza okuva ku nsobi gy'abadde akola olw'okujjukira nga Allah bwe yagamba nti fadhakkir in nafaati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Muhammad bajjukize anaaba atutte ebimugambiddwa bw'anaabeera yokka ajja kujjukira amateeka ga Allah mbwomu. Mu aya emu yagamba nti fadhakkir innama anta mudhakkiru lasta alayhim bimusaitin. Bajjukize omulimu gwe olw'okubajjukiza tolina n'omu gw'ogenda kukaka kukola. Amateeka ga Allah lw'ogejjukiza Allah akufuula mukwano gwe. Allah alina mikwano gye mu nsi, mulimu n'ebitonde birimu nga si mikwano gye, n'emikwano gya shaitaani. Era bonaaba osoma essula eyitibwa Kursiyu, Allah yagamba nti Allahu waliyu alladhina amanu, nze abantya mikwano gyange. Ate abatamutya abatali ku mateeka gwe mikwano gyabwe sitaani. Walladhina kafaru awliyauhum at-taghut. Bwe munaatya Allah, Allah agenda bbawa ejjana, kubanga ejjana uiddat lilmuttaqin. Jana Allah yiteekera bamutya. Omusomo gwaffe gwe tuliko tuli ku mutwe ogugamba nti nsonga ki eziyambako omuntu okwewala amazambi. Oba ensonga z'osobola okwekwata ku Allah n'atakwokya. We twali tukomye nga tulabye pointi yaffe ey'omunaana yali egamba nti kathiratu tafakkur wa tadhkir yawm al-qiyama. Okuyitiriza ennyo okulowooza oba okufumiitiriza ku lunaku lw'enkomerero ina amazambi g'osobola okuvaamu. Olunaku lw'enkomerero Allah alwogerako ebigambo bingi. Mu sura eyitibwa Naba'i Allah yagamba nti yawma yakumu nnaasu wal malaikatu saffa. Olunaku olwo abantu mbaagala mu layini ne bamalayika bonna mbaagala mu layini. Wandigambyeko nti bamalayika bokka nga mukama waabwe taliimu. Allah yagamba warruuhu fiiha, ne Jibuliiru mwagala mu layini. Olunaku olwo Allah bwe yali atukubira akafaanani ebintu ebigenda oddubaamu n'ebizibu ebiri luvaamu, kigenda kuleetera omuvubuka omumutunulako mu dakiika 5 akaddiwe ng'omutunulidde bw'oti yawma wildaanu shiiba. Ojja kulaba omuntu nga muvubuka mu dakiika 5 mulabe ng'ameze envi. Olunaku olwo abantu bagenda kuzaala nga batambula. Mwenna mumanyi obulumi bw'okuzaala nti oteekwa okusutama wansi, oteekwa okwenyoola kubanga ekikuvaamu kikulumya. Naye omuddu agenda kusigala nga atambula nomale omwana agwe. Ng'obulumi bw'okuzaala yaddeko kale kazaale nga atambula, naye aleme ggumira bulumi bwa lunaku lwa nkomerero kuyimirira wadde wantu. Olunaku lw'enkomerero abantu bagenda kwekanga emiti, ng'emiti balaba ng'ejja green, kitwa ahdari naara suratu Yasin. Olaba omuti amagezi gagambye tudduke twewogomeko kaakakome, nga green oyo gw'olaba Allah waatadde omuliro ogutagambika, nga wootuukira ku muti bwevvi oli mulyo direct. Genda okusanga mu suratu wa Yasin. Olunaku lw'enkomerero abantu bagenda kuyimirira bibatame,
yensonga lwaki olunaku olwo lwaweebwa erimu mu mannya gaalwo yaumul qiyama, lunaku lwakuyimirira. Olunaku olwo ogenda kulaba abantu nga batambula, Allah gwali bayambye ng'okyalinamu akaweerero ng'osobola okulaba ebitegeera. Ojja kulaba abantu ng'olabanga kyacu gwe bagenze bayiwaayiwa nga yeekutte ekitundu ekitole bw'ati, oba ente ng'ebadde egaayiza ebisubi n'ogikanga n'ogiwanduza ebisubi ebyo, nga wano waguddewo obusubi wali waliwo ebisubi, oba nga bw'olaba omusenyi tipa neeyiwaku wano omusenyi neeyiwaku nawali. Alqari'atu malqari'a, Muhammad omanye ekikoona kyenkunyumiza. Wama adraka malqari'a, Muhammad tokimanyi. Yawma yakunu nnansu kalfarashi almabathuth, ogenda kulaba abantu ngozoga emmere bagirinnya eri awo ng'abaddu baweddeyo tebayina gye badda. Wa innahum la yaqulun aina almafaza, ng'abantu babuuza ki ekiddako, tuddawa. Olunaku olwo tugenda kwolekera ffenna nga tunudde sayidi emu, mukowooza genda kujja akoowoole, abaddu bawulire eddoboozi bakyuke batunule sayidi emu. Wa anat alwujuhu lilhayyi alqayyum, abantu baganule batya amaaso batunule awantu wamu, nannyini buyinza ekitangaala kiyitewo omulundi gumu, oyo ajja kuba Allah waffe. Otunuulire abantu la tasma'u fiha, nga towulirayo kigambo kyonna illa hamza, okujjako ebigere nga bava mu bifo ng'amaloboozi ago gawulira. Olunaku olwo ogenda kwekanga gurupu y'abantu ng'eyimiridde nnene nga bali mu layini emu nga bavuddeyo ennimi nga zireebeeta ku kifuba, yasiilu lqayhu, ng'ennimi ezo kuyiikako amasira n'omusaayi, kalu'aaban, nga biva eyo munda biyiikira ku lulimi ng'olabanga amalusu, yatakadhiruhum ahlu ljam'i, nga buli amulabako asesema. Ohumul ulama, abo bagenda kubeera baseeka. Walquswasu, n'abantu abali mu nsi nga bamanyi ebyafaayo by'obusiraamu, yakhalifu fi'lihim liqawlihim, nga baali mu nsi nga basomesa abantu ebintu ng'ebigambo byabwe n'ebikolwa byabwe tebimakinga. Olunaku olwo abantu bandyagadde okumanya ensozi Allah agenda zijjawo atya, kubanga okukola bwoti bwe mmya nga ziri mu kugenda. Wayasalunaka anil jibal, mpulira nga babuuza eyo ensozi zigenda kutambula zitya. Faqul, baŋŋambire yansifuha rabbi nasfa, ngenda zifuumuula nga bw'olaba akooya k'enkoko, omwana omuto bw'akakwata bw'ati n'afuuna kagenda mu bbanga, sipiidi eyo bwezigenda okugendawo. Ma tara fiha iwajan wala amta, ng'ensozi ezo wenzijje weruvudde lw'enzooli tosobola kulabawo katunnumba wadde kituli nti alugjewo bubi. Olunaku olwo abantu bagenda kusisinkana abababanja. Omuddu yafa naye nga mu maka ge yerekamu abaana basatu nga tabazaala, naye nga abaana abo abazaala musajja musiraamu, mwenna ne mujja okuziika ne babalaga abaana b'omugenzi nga abaana bali 8. Bwe wayisa emyaka 2 nga Hajja ali mu ttaka, omutabuliki n'abagamba nti ewagisula nazaalayo abaana bange. Bwe bamaze okugabana emmaali, omwana n'atwala miliyoni 4, omujjega n'ayita ebbali n'agamba malaaya nti njagala abaana bange. Buli mwana najja ne miliyoni mmeka?
omuddu ono gwewazaalira abaana mu maka ge ku lunaku lw'enkomerero Allah ayagala basisinkanya. Abantu mwebali nga n'okufa kwe oba obulabe bwaliko n'obulema, gwe omusirikale guwa mufuukira ekizibu. Yalemala omukono n'akigumiikiriza. Olunaku luli Allah ayagala kuleeta musirikale ono wa State Council amuleete n'omwana ono atunda jjiini, bagenda kwesasula. Era olumu ku mannya bw'oganoonyereza ennyo mu Kulaani, amannya g'olunaku olwo baluyita olunaku lw'okusasula amabanja. Baali tebategeeza nti olina edduuka gye wajja sukaali gw'otaasasula, wabula baali bategeeza waliwo amabanja ng'abaddu ababanja tebamanya ani agenda mumusasula. Allah agende akuggireyo bulungi omuddu eyatta mukazi wo, Allah amugambe nti omuddu yuno mugende mu meeting lunaku lw'enkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala yalwogerako ebigambo bingi. Bw'olabanga ekintu kifunye amannya mangi, tadullu ala ahamiyatuha, kaali kabonero kennyini akalaga mu Busiraamu nti awo waliwo ekinyuso ekyekwese. Buli lw'osoma mu Kulaani tosobola kuweza ssuula ezi n'otawezaamu aya ziwera 20. Mu ssuula eziweza aya 120 nga Allah takulabula bigenda kuba olunaku lwa nkomerero, ng'ate aluyita amannya ga njawulo. Yawmu saa, yawmul qiyama, yawmul hisaabu, yawmul wa'd, yawmu ta'abul. Ago gonna mannya jagawa lunaku olwo, ate gonna mannya ga nkomerero. N'olumu yagamba nti idha waqa'atul waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba, yaluyita yawmul waqi'a, lunaku olw'ekiseera. Kiseera ki? Eriyo time. Ekiseera kiri ekyogerwako kye bayita eriyo time bwe kiriba kituuse, ne bw'oliba ofumbye enkoko ng'ewooma etya teri agenda giryako, ne bw'eriba emmotoka esise nga yeetaaga mafuta togenda ganywa, ne bw'eriba akoonamu passport ogenda Germany togenda kugendayo. Idha waqa'atil waqi'a, essaawa eyogerwako eyo entuufu we n'abezze. Essaawa eyo eyogerwako erimu ki? Allah agenda kujja byonna by'omanyi nti bikwese mu ttaka awo, oganule bw'oti otunule omageemage kitaawo nga tokyamulaba. Lwaki? Yawma yafirru almar'i min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'i. Kwolwo olunaku Allah kyayagala, ayagala buli muntu sha'anun yughni, ng'olwana bw'oti. So nga abantu bali mu nsi ng'ebintu by'okola olumu olwana nnyo kuteekawo mbeera naye nga mukazi yakutadde ku tension. Wali ebyo tebiriimu. Era oyinza okulemwa okulya emmere ng'olina omwana yakusabye emitwalo egi, obwenzi bukutta. Kati okubonaabona kuno kwonna oyagala mwana oyo muwa ebiri okiveemu. Olunaku lw'enkomerero tewagenda kubaawa kutawaanya mu ebyo, wabula bakutawaanya mu nsonga egi. Twagala kulaba bungi bwa swala. Saidi lwaki kwero siko wali gw'oli osinga obwamalaaya? Ze nsonga z'olunaku olwo. Aya ziri 2, emu gisange mu sura eyitibwa Naba'i, gye mwakazaako essula y'amawulire. Amma yatasaalun. Allah abuuza ki kye babuuza? Beebuuza ku ki? Ani Naba'il azim, baagala mawulire gaye ga nkomerero nga bamuwulire, n'atandika okuganyumya mu ssuula eyo. Mwe muli aya egamba yawma yunfakhu fi ssuuri fata'atuuna afwaja. Aya ya 8 oba ya 9 bwe mbasalira bidde. Olunaku olwo abantu mbaagala nga mujja mu maaso gange, mbaagala mu bibinja bya njawulo 12. Faba'duhum ala suratul qirda, nyina abantu benjagala basimbe layini zonga nkobe. Faba'duhum ala suratul khanazil, waliwo benjagala bagira mu bifaananyi ng'olaba ng'ebibizzi.
fabaduhum summun bukumun umuyun fahum la yaqilun ayina layini gyayagala nga abalimu teboogera tebawuli balinganga abaguba eddalu fabaduhum umuyun waliwo layini gyayagala nga bo bamuzibe tebalaba fabaduhum muqatti'ata aidihim wa arjulahum ayina layini gyayagala nga ebigere n'emikono byo tebijjiddeeko fabaduhum munakkisuuna fawka arjulahum ayina bayagala nga akabina katadde awali omutwe gwatadde awali akabina yashabuna alaiha almalaika fabaduhum musallabuna ala judhui min annaari ayina bayagala bonga babambe nga bali ku kiwaji kya muliro kitambula yulayina yajagalaawo fabaduhum yamdhuquna alisnatihim ayina bayagala nga bavuddeyo olulimi lulebeeta yasiru lqayhu abo ne babagambye fabaduhum yulabbisuhum min qatlanu sabiga la suqata bijuludihim ayina bayagala bo nga bambadde ekigoye kiva mu kolasi musanuuse kiyika neddiba egrupu eryawo zagamba nti yauma yunfahu fi ssuuri fataatuna olunaku lubafuuwa eŋŋombe njagala babandeetere mbaagala mu bibinja afuwajan a different group of people njagala mujje in different way onafaanana kino nafaanana kino nafaanana kino nafaanana kino alekewo layinyaji bagenda okwejjana bwe yaleeta amazambi agagenda okuleetera abantu okuba nga bagenda kujjira mu bifaanani ebyo bwe weetegereza ennyo ogenda okulaba nga ge mazambi gennyini abantu mwe bazannyira ab'ebitiibwa Allah yannyonnyola abantu omubaka bye yatugamba bagenda okubeera nga bamuzibe nga abantu bali ku bazadde kukakkanya na kuvuma mu sura eyitibwa Twaha yaleeta statement y'abamuzibe yagamba nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nakhshuruhu yawma alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basir Allah wange lwaki nvudde mu ntaana nga ndi muzibe ng'ate mu kufa nalina muddwayo nafa ndaba kubanga abantu bamanyi eŋŋenda yaabwe omuntu agenda kuzuukira ng'akimanyi bulungi nti okufa nalizzana era twali mu bbaala ku Happy Boys emmotoka we yankubira ekyogenda kuzuukira ng'okimanyi bulungi n'ekyakuliko wali munene kati omuddu abuuza Allah lwaki nzize siraba ng'ate banziika ndaba Allah nti atatka ayatuna fanasitaha mateeka gaffe gakusomerwa mwagafuna nowefula atagawulya yagerabira wakadhalika alyawma tunsa amaaso go gasigaddeyo oyo akugamba Allah subhanahu wa ta'ala suratu Twaha babuuza omubaka abo be baani naye be baddu abawangaala mbulamu obwensi nga banakuwaza bakkakkanya abazadde takomaawo emmaali ye esinga yonna eva mu haramu obuwangaazi bwo byoyina nawe obimanyi bogenda bigattagatta biva mu haramu wali South Africa notta abazungu bosse nojja wano ng'olina miliyoni 3 olwali olina akawumbi naye sente ezo zaavaawa ne bw'oliba ofiiridde Makka olina kumala kusasula muntu ono gwatte South Africa ne bw'oliba ofudde ozimbye omuzikiti abantu mwebali nga maama wo wamukuba gwe amagezi ne gagamba nti kati Allah banyamba ngenda muzimbira ennyumba mugabe maama biri emyoga byerabire oyinza okukimukaka naye ng'akyali muswavu gwe teweewuunya munnammwe ekkubira muntu simu ng'akubira nnyina yagamba mama Saara tugere ku Facebook mulabe ebintu ebitambula olwaleero nzijjaawo naye obwo obulogo ogenda kuntegeera ayogera ebyo agamba maama we bali ku simu naga nakuloza ate ddi ega wumba ebinyo naye nzija naavuga emmotoka
n'agenda mu kyalo ng'ekimututte agenze mu mmotoka ne mukazi we bagenze kusasula maama Saala bulogo. Namugamba sula tonkubira mu bantu tugende mu nnyumba. Olunaku olwo ebina bigenda kubaamu. Olunaku lw'enkomerero Allah lwanyumya mu sura eyitibwa Mariyamu aya 71 yaga nti wa in minkum illa wariduha kana ala rabbik khatiman maqdiya thumma nunajji alladhina ttaqaw wa adu dhalimin. Buli yenna agenda okuva wano ojje mu ggulu wooyita wayitibwa siratwa naye nkukakasa nze ngenda okuwa ekisembayo gwedda wano gwedda wano gwedda wano gwedda wano. Bakigamba n'ennabbi naga nti inna rabbaka labil mirswad. Naawe Allah ina wakutegedde. Bwe baali batematema awantu awo siratwa, hadisi ya Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu yagan thalathatun la tara ainuhum an-nar yawm al-qiyamah. Bwe yali akuviire mabega kulaga awantu awo yagamba awantu wali siratwa kikubo kirina ebiwajja ebikikutte kiri mu bbanga oba kitwale nti lutindo lutuyitako. Waliwo abagenda okujjanga kafunda nnyo nga naye ekigere tekiggwerako, niwaba abagenda okutambula ng'oluguudo lunene nga yasaatuka busaatuusi. Naye ekikubo ekyo ekyogerwako ekiri mu bbanga kibayita siratwa kirina ebiwajji 7. Ebiwajji ebyo ebikutte ekikubo ekyo laha qararin, ebyo ebiwajji biriko n'amalobo geewuba bwe gati. Bagenda kuleeta omuntu omwomwomu bamuyimirize ku mpagi nga n'ekibuuzo ekiriko kyayanukula yeyongere ku mpagi endala. Njagala mugatte emirembe ove ku bantu ba Adamu alayhi salatu wassalamu abaava mu baana ba babiri, awo oveewo ojje ku bantu ba Nuuhu ng'amazzi amataba gazze, kubanga mu byafaayo balaga nti famire ya Adamu okuddawo ennyo amataba ga Nuuhu gatta abaana ba Adamu bangi. Kwe kujja ye Allah atandika okusindika bannabbi babiri population y'abantu beeyongere abadda mu bigere bya Adamu. Mumpulira? Oleete emirembe egyo ojje ku Zakariya, ojje ku Ayubu, gye mirembe gyesudde, ojje ku Daawuda, ojje ku Sulaiman, ojje ku Yusufu, otuuke na wali Musa, awo wali Isa, ojje ku mbaka. Bannabbi abagenda mu 100+ mu 100 ng'ate buli omu yatambulanga dikeni kubbi eziwera 2 lwe 10 times 2. N'abamu Allah tayogera mannya gaabwe nga nabbi gw'omulaba Allah gwagamba nti alam tara ila al-mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyi lahum, mujjukira abantu abatambula nga mmaze okutta Musa ne Harun Abayisirayiri bwe baatuuka ne bagamba nabbi Allah tamwogera linnya nga bagamba nabbi nti ib'atha lana malkan nuqatilu fi sabilillah, tulondere oba tuweeyo omubaka yenna tukkiriza okugenda okulwana mu kkubo lya Allah. Allah agambye Musa ne Harun nali mmaze okwatta, oyo nabbi tamwogera linnya. Bannabbi bangi kati buli nabbi n'abantu be kunaku lw'enkomerero bayitayo omuntu ki ne bakutwala ku mpagi esooka eriko ekibuuzo kimu, ekibuuzo ekyo bakikubuuliza emyaka 10. Tegeera olunaku lw'enkomerero ekibuuzo ekyo okukyanukula nti ki oyise gimala kkoona myaka 10 ng'ate toyinaamu wadde eddakiika nti osirise. Teeka okunnyonnyola ekibuuzo ekyo nga n'ekibuuzo ekisooka wama laha illa shahada, si kirala baagala kwetegeeza shahada yo. Oli musiraamu? Kyendi musiraamu batuzaala butambala. Butambala si ensonga. Oli musiraamu? Ndi musiraamu.
eno piki bwe yabula wali wani wano twali bulenga mu mafiina nsonga ki twali tumugambye akeberemu piki jabulidde wamala n'osaala nasaala waza shahada obujja ate yakyo siri musiraamu man atakahina obujulizi buvaayo yenna yali alinyeeko mu ssabo fasadaqahu au fashaqahu ne bamakubye bakukolera n'ovaayo ng'obikkiriza oba wabigaana noga naye bano baffere n'otaddayo fakadi kafara ako kewafuluma Allah lwe yarangira nti oyo Peter wadde wafiira Makka oli Peter eyo empaji baaza shahada baagala gikebera munda musajja ono musiraamu mushiriku gwe tokimanyiyo nti ababooda banyumyanga ebyokusaaga tega nti ajja toba obonyebonye nnyo wadde oba muli basiraamu nezegano nga kuba buwi weetambulireko buli muntu alina gyagenda ajja nze ndi wabooda ffe tutambula kafuna akadagala kosaala nako tekalina nnyo buzibu kosaala nako kazi nagenda nga awuliriza kadagala ko najja akafuna nga kakuteera musajja mu kyayi asobole okuwutaala agwemu okuyombayomba inna tiwara ajja teyo bwafa bamusomera hadisi eno inna tiwara waruqa amazima obudagala abakyala bwe bateera abasajja mu mmere oba mu ppiro nga baagala kubaagala oba kubawenza shirikun kika kya bushiriku ng'omuddu yaffe ekyo takimanyi empaji eyo babuuza shahada yokka emyaka egyo 10 gibanga egiggwako kibuzo ne kigaana amaloba ago ne gakka galinga gakkakaliya ne kikwata mu bulago bweki ne kikwambusa ne kikuteeka mu mpaji eyo n'otandika okukkirira omuliro teguli mu ggulu omuliro guli eno Suratu Mutaffifin wama adraka masijjin Muhammad baagala kumanya abantu fayiro z'aboononefu n'omuliro gwabwe we guli mu kafo kali eyo ku nsi mu nnyanja tajogera linnya okuyita mu mpaji eyo okomewo okozesa emyaka 10 bw'omala okugwa bwevi n'ogwa mu kaliroko ne basoma egamba nti hadha nuzuluhum yawmuddin buno bwe bugenyi bw'okomyewo tereera n'ogwawo olwo ebbaala gye wali mwene e Uganda oba oli Dubai oba oli China oba oliwo oba oliwa eyo ebbaala mwennyini mwogwa evuddeko obuzibu ne bwe beri kwa P-Boys wogenda ogwa oge kino ki amuli ogwa mugwali eno era bapita tebagenda mu ggulu la tufattahu lahum abwabu sama Allah yarayira ega sisobola kugulya muno nifuggulu hatta yalijul jamal fi samil khiyat ajja kumala kuleeta mpiso addire ngamiya ensingo yaayo agisindike bweyita mu katuli ako nja kugulawo bw'aba agambye empiso nga naawe akagalo kakanaswi tekatuuka ngamiya tosobola kukateeka mu katuli ka mpiso lwaki Allah atume ekyakiremesa ekyo yali ayogera kyatakusobola kukola baleeta omulala basoma linnya kubanga abalina amannya ng'agago bangi bagambe nti Sulaiman Kasibante nga bakasibante muli miliyoni obufukunya 7 Kasibante gubazaale ekibuye ngera mwaliko nga 9 Kasibante yali mu katale ng'otunda mayembe agente ngera mwalimu bano ba Kasibante Kasibante gwemba gamba yali muwagizi wa Arsenal ngera mwali bawagizi nga 4 Kasibante gwemba gamba we yafiira yalina lisiti za over 3 kwe kwali Buzaspor Kaguli yali Kasimpasa Fenerbahce okwali Marseille Real Madrid ne Barcelona kwaliko under lisiti emu ng'eridde ogambe Allah nti Allah yenze bakujjeyo bakutwale ku layini
eyasoosa aguddeyo olwo mu myaka 2 baleese omulagi owokubiri. Hatha yaumu saa, lunaku lwa saawa ddala, nga tebala tetambula byabatamye, otuuyanye waggwayo. Kyakugambye Allah ojja kulaba bwobadde olaba ng'abavubuka ng'akaddiye muyimiridde awo. Ega subhanallah, kino kiki? Ng'omuddu ajjudde envi, tebannababuuza. Ng'oyagala okukendeeza ku leeti y'amazambi g'obadde okuŋŋaanya, funa wootuula olowooze biki Allah byanyumye ebigenda okubakula ku lw'enkomerero. Waliwo gwe bagenda okutwala empagi esooka ng'agiwonye, ng'alina okugwa ku mpagi ey'okubiri. Eyo si kirala, awo baagala kwaza swala myaka 10 baaze swala. Swala eyo bagenda gikebera. Omumanyi omu yagamba n'engoye ezagisaalirwamu nazo kolwo ogenda okumanya value, yagamba nti wathiyabaka fatahiri, lwogenda okumanya n'ekigambo kiba kyalina amakulu, lwogenda okumanya nti n'engoye ze mwambalanga musaala zalina amakulu, lwojjo kitegera ku olwo. Notamu nsonyi omusajja omukulu nojja ku lunaku olw'ejjuma ng'oyambadde t-shirt ya Tekino, alawo ng'oyambadde t-shirt ya Tekino, nojja mu jjuma ng'ogyambadde omeze envi, okyanuya kimwene ensi. Naye osobola okugjayo essuuti ya NRM nowera okutuza omugongo, twaliwo wandibadde oyambadde essuuti ojja noyogera ne Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba nti n'olugoye lwasaaliramu lwogenda oddulaba. Abasiraamu kino kankibajjukize, omuddu asaala ng'oyambadde t-shirt ya kondomu totya. Olunaku lw'enkomerero eswala bagenda gireeta ng'oyambadde t-shirt ya kondomu, tojja kufuna jjubba. Kati bagenda kukebera eswala, kale ekyo oyinza okulaba obanga ekitono waliyo ekinene. Yagamba nti fakalaamun muhtaminu, n'ebigambo ebikozesebwa bye baatulanga basaala bijja kuddizibwa kwemabega recordings, sula ng'asaala alhamdu rabbil karamin arakamani rakim anyamuta mutwale wala zwalin, bagati ddamu awo nga ne bakugamba okuddamu emyaka 3 mwago tosobola kikyusa. Eyo empagi baaza swala. Abasiraamu mwe muli n'ewano ng'osaala lwa jjuma n'obula, era mmwe temwewuunyangako lwaki ejjuma z'ensi za Afirika wonna woba osaalidde ensi za Afirika ogwa mu masigidi ng'ejjudde n'ofuna ebikutawaanya either ng'oli mutambuze ng'olina okubeera mpaka kwasiri, toddamu kulaba kwasiri. Mwagala kunga baba afudde, baba afudde, gende Makka olabe subuhi gy'osaala ate abantu bayinza okukendeera ate ku Idi. Idi zinkwateyo nnyo eyo, subuhi gye musaala ku olwo kulwa Idi, ate abantu boolaba ate ku Idi aye tokola ki? Aye tobalaba. Eri sunna ntegedde. Ne n'ovuga emmotoka n'ova ekajjansi wali omusomi omulungi nga tovugangako mu mmotoka wadde lunaku n'olu ng'onoonya subuhi wali omusomi omulungi. Eno fadha, eno sunna. N'okozesa suuti ya mitwalo 7 kubanga obbiwa ava bweru agenda kuwasa mugenda Rwanda, n'otumya essuuti ettake emitwalo 7 ogenda ku mukolo, bagenda okufulumya vidiyo y'embaga gye batwala e London, kawalya n'omulevu ng'owoomye, n'otatumya suuti kusalayo subuhi, oyina ensonyi? Gwe tokimanyi nti emirimu gye mukola kegibenga gya haramu obanga gya halali, malayika ye bamugamba ekintu eki buli ddakiika kyayogera ne kyakola twagala audio ne vidiyo. Lwaki wa Allah batwalayo vidiyo yo
ng'owomedde ku mbaga ne batagitwala nga weesaze essuuti ng'oli mu jjuma. Kero some Suratu Tariq aya eyokuna, in kullu nafsun lamma alaiha hafidhu. Buli wonna wooteeka ekigero omuntu ali kuno ku nsi oyagala toyagala, twakutega bamalayika abo? Twagala buli kyoyogera, twagala ne vidiyo yaakwo. Bakuleeta kunaku lw'enkomero ku mpagi ey'okubiri eyo nga baagala kwetegereza swala, naye nga baagala kulya n'ebigambo ebyali byogerwa n'engoye ze yali ayambadde. Obadde okimanyi nti naye mu famire mubalinayo nammwe, nange mbalinayo, nga mumulinayo munnammwe ye nga waayidi zasaala. Muba muli awo taata Abudu nga azze ku yidi kumakya ne kanzu nga njeru ng'ate ngolole nga ajja ayimba Allah kibaru Allah kibaru Allah kibaru, zo takbira za yidi. Bwe mumala yidi naabula muba muli awo ku yidi y'ebisolo kumakya ng'ate kanzu alese ya kyenvu. Oli yaguze endala ye nga mu famire bamumanyi wa yidi. Oyo ne bwali bafiiridde Makka ajja kumala kulaga esswala ezo we zaalaga. Kino kijje ku nze. Waliyo omuteeko omulala ye nga alina akakoofiira naye nga akakoofiira akaafunirako mirimu gy'Abasiraamu. Muntegedde? Kati abadde abavuze mu ttipa mumanyi abatutera okuziika Musiraamu ne bajja balangirira nti tumala kusaala asiri okusaalira mayiti. Tiyasadde subuhi, tiyasadde zuhuri, ate talina wuzu, ate balangiridde atudde awo. Bw'alabye ng'abatabuliki bonna baggwayo naye sijja kuswalira mu ntebe nkyababanja, kwe kujja mulali n'akakoofiira n'asaala asiri. Muntegeera? Allah bwe yali amwogerako yagamba alladhina hum an salatihim saahun alladhina hum yuraun. Muwulira ebitendo bye? Yagamba oyo mwagala mu kifo fawayilu lilmusallin, balinayo ekifo ky'abasaaze. Aya ezo nga yagala ozitegeera zive eno. Bano abasaala nga babita naabula nadda naabula nadda. Olw'abantu bano banaakiraba batya ow'enkoofiira atali mukazi okusaala asiri ng'atudde awo, nyina y'ekifo kye kiyitibwa wayiru era twakiyita ekifo ky'abasaaze. Be baani? Swala zaabwe ezimu tezirabika ate baasaalanga kutya bantu. Empagi ey'okubiri baagala kwaza swala. Mubadde ku mbaga ofumbiza muwalawo, omuyimbi gwe waguze akereye, mubadde muli awo ziwera essaawa 10 n'eddakiika 10 owulidde abaana bawuga n'ebweru, oli mu ntebe booti gaakumyusa omutabuliiki okukola booti nga David Tola ayingiddewo noga nti Allah wange onjagala. Ne bwayazina asiri n'ogifiirako, ne bwayazina magalibi n'ogifiirako, ne bwayazina isha n'oyagala ogigatta. Mutabuliiki oyo muyimbi we ng'amaze kutuuka amala kuyimba mpaka ssaawa 5 okuddamu amagezi. Esswala ezo ne bwali bafiiridde Makka ku haramu alina okumalirizaga Allah. Eyo aya gisange mu Suratu Mudathiru, ma salakakum fi saqal. Empagi eyo abavaawo nga tebaseetuka, kika kya muliro ki gwe bayimiriddemu era nsonga ki Allah gy'abawadde omuliro oguyitibwa sakal obutaguvaamu. Qaalu lam naku minal musallin. Allah agambye mu basaaze tebaliimu abo. Mubitegeera? Olunaku lw'enkomerero kweyo salaatu gye nkugamba waliwo road block ey'okubiri myaka 10 eri gye zikoma we wali road block ey'okusasuligana amabanja. Allah waffeeyo gye tumalira. Wali ekigambo ekigala sanuraddu ma dhulimu. Buli yenna alina kye yali azamanya nga si kike olwaleero kigenda kudda. Ne bwe buba obuli az'amaanyi obwogerwako wano nga buli wakati w'omuntu n'ensolo erundwa. Allah agambye zimala kusasulwa. Kuli ekigambo ekyo. Ensolo gye bagamba okusasula, embwa, ente, tegenda mu jjana, tegenda mu muliro, wabula ensolo eyo efiiriza ggwe. Eyinayo kyegatta kuggwa Allah kyakuvunaana eky'obulumi ky'obulamu gwe musaayi.
Allah kyakutegeeza. Bw'aba omubaka anonoozezza nsolo, bano baganda baffe abazisala bazeeta ku mmotoka baziwanyisa ebigere kusanga mu lufula nga zigudde, bazookya amazzi n'akwata omwenge n'agiyiwa mu kamwa n'ekyankalana. Bw'ebanga omubaka alumirirwa nsolo, saasira muganda waffe omusirikale akwata owa booda n'amuteekako ekigere ku elementi n'amunyinyira kuli ku bulago, n'atakomaawo n'amuggyako piki naga agenda. Muddu n'atya ku poliisi, piki n'agita. Piki ogenda kujja nayo ku lunaku lw'enkomerero, oyagala toyagala, ne bw'oliba wafiira Makka. Kyagambye sanuraddu ma dhulimu, eyo empagi esemba buli omu waleetera ebyasigala mu nsawo nga si bibye. Ne bwe biriba nga dhulmun, obulyazaamaanyi obwogerwako, bainaka buli wakati wo wa baina albahaimu lan'am, ze nsolo ezirundwa nga buli wakati wo n'ensolo eziwangalira mu bantu ze bayita domestic animals. Lunaku lw'enkomerero ng'oyagala okukendeezaako ku mazambi n'entambula zo, okutandika okutereera mukko, okubaako wootudde n'olowooza ku biki Allah byanyuma ku lunaku lw'enkomerero. Yawmaidhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha. Lunaku lwongenda kusaba entaana n'ettaka kwe muli litandika otuwa ku mawulire agabakwatako, kubanga byonna bye mwakola mwali ku nsi. Mwagala kutegeera omubbi, mutemu, yawasa mukazi wo, yazaala abaana ewuwo, yakubba, mwagala bimanye muti mubimanyi, yagenda nsegera ku byatula. Lwaki? Anti awa oda ali mu ggulu. Lwe lunaku olwo. Olunaku olwo Allah bwe yali alwogerako mu sura eyitibwa Tawuba, yagamba bagenda kujja abafu nga kwolwo balamu. Yuhyi almauta, ngenda kumaze okuzza nti abafu nga mbazizza obulamu, olwo omulambo guyimire tegulina mpale, oli bwere nga bwazaalibwa. Yagamba nga bategeera bulungi khasibin, abeewombesebwe bati kyekitulagawa, si lwakuba nti mpewo era si lwakuba nti ajja nnyo, naye ekyeka kino kiriwo naye ndaba siraba, nga toyina bwetaavu bwetegereza mulala wabula nga weetunulako ne wevuunula. Yaga nti man ilahu, yaga huwa Allah. Muddu nakkiriza nti kubayita Allah yonna yennyini. Lunaku lw'enkomerero basiraamu, empagi ezo bwe zinaggwa, abayiseemu nga bayiseemu, n'aba balemeddwa nga biganye, tusaba Allah tuteeke mba n'ayitamu. Musajja mukulu Abdurrahman ibn Auf ku aya eyo n'akuwa amagezi, n'akugamba nti kati nkubbirako bino wammanga bisatu bikole mu bwangu, oyinza okwanguyirwa empagi ezo kubanga ffenna we tuyita. N'agamba nti ainul baqati min khashyatillah, genda ojjukira amazambi gozookola, odde awantu ng'oli bw'omu, kwabe ku maziga, nga n'okukaaba amaziga okakasewa Allah nti ekintu ekyo kenda kimala, Allah sigenda kiddamu. Eka nti Allah agenda kukutaasa kintu kyakijjeyo. Mwali mukaabyeko ng'oggyeko kukaabira nnyo kaafudde, obadde olina liseti ya ova ebulako babiri, ne baga nti bongerodde kika munaana, oga nti ayi eyo nansi omufalansa oyo ng'ali waka ajja kujjayo. Obadde oliawo yesaamiridde bwoti, Jamale yakuwa message 00 lugaba nena lyaki, wali omuliro, oli muki, olimu amajinni, n'okaaba ezigo omusajja omukulu miliyoni 9 zigenza olaba, noga Saidi ndiko ki? Kaaba ku maziga ng'ogasseemu ttoto y'abakyala bozooyambula, noga ne magezi, kimanyi nti nsinga jjajja azaala maama, bakazi benyambudde bina emyaka 3 mweki, naye abakazi b'oyambudde osinga jjajja wazaala maama wo. Bw'olowooza ku baana abo nga nabamu ennamba tukyazimanyimanya, onaani naawe ne Saidi weekoza, nomanyi noyina mwendako
funa wudde okaba maziga genti nga nyine namba nene singa Allah ajiyeta kula kula enkomerero genti Allah ngenda kumala bwa malaya ayinu nubakatu min khashyatillah kubanga mubali bakabyeko bogerwako mu Qur'ane n'omubaka ayina wakulaga nga yakaba amaziga ayina ayagamba nti aye mukaddiya yegisoma nga kadwa nga akaba amaziga nibamuzo nti aya nga tekabya naga nti aye lwengisoma ekaddiya ate ekabya aya ki inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahar la ayati li ulil albab kutondebwa kw'eggulu lyemulaba eryo n'ensi gye mulaba tuliko n'okukyukakyuka kw'ekiro obudde ne buziba ne twebaka obudde ne bukya ne tutambula mwalimu ekyekwese eri omuntu alina amagezi kyekwese ki lwakyogera n'akaba amaziga n'agamba ekyekwese ekirimu kabonero akalaga nti okugenda kwa buli muntu kutuuse kubanga obuwangazi bwa buli kitonde bwasigala wa Allah bw'olabanga buzibye ofuna okutya nti enkya oyinza obutakeesa nze aye enkaddiya era mukabya gwe tofaayo era otambuza amabaluwa ogenda ogamba abantu ngwe 14 olina embaga wikyajja wooli ne buli gwolaba bannaye mumbeereranga omugwe 10 awo nga nyaawo empasiza genda ozitambuza naye ye bwe yalabanga buzibye era Uthmani yagamba nti fa idha amsayta awa idha amsayta Allah bw'ayambanga n'obuwongeeza fala tantadhiru as-sabah tolinda kukya kyolina okukola kikole ab'ebitiibwa ekyo nno kitegeeza nammwe abalinamu akasente bw'obanga olinamu akasente deka kubeera mujega ataasoma akuŋŋaanya ssente ez'okukola ekintu ekinene tandikirako n'ekikunyumira mu bwangu kubanga tomanyi byanja muve mu bumotoka obumpi muntegedde mulekeraawo okulya mukene ewaka ng'amagezi gagamba kuzimba nnyumba muve ku sabbuuni ayoza kumunaaba mb'okuŋŋanyiza baana musajja omukulu alimu obwongo ategeera n'okwata sabbuuni gwe boozesa ebintu omwekuutise okolerera ki olina miliyoni 6 ku akawunti zaaki olya sabbuuni wo ebintu omuunye mu bantu ebyo mbirekera abantu abeeyiiya era 4,000 alonzo zikwata zikulemu sabbuuni tayita niyo omusajja Haji Mulambo olina ku ssente ogula eddagala ly'amanyi olimu n'akasenya ebbisi olina ensonyi eddagala ly'abasibe olitwale mu makaago okwata yafuye ennyama ogijje ku dunankani olitwala ewaka enva ziri mu mmotoka nva ki z'ogamba abantu kugenda kutega mmese oleese eki afuye ennyama olina okufunako ebifi 8 omuntu ogu mu baana 9 eyo aya yali etegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala byonna byayagala bikole naawe byowulya nti bikunyumira bitandike tomanyi byanja asabanga si bya haramu yatuuka nobabuuza Allah yabuuza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti qul walman harrama zinata Allah التي أخرجه للعباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة gwa gamba basiramu nti ebyokwewunda ebirungi ebiri mu nsi bya haramu gye bali baŋŋambire afunye kasente nga kaweze buli kyalabanga kirungi njagala kibere mu makaage ate bakakasa bagambe khalisata yawma alqiyama ku lunaku lw'enkomerero basiraamu bokka be bajja n'ebirungi aleme kukkiriza Peter muyitako ku nsinga y'emmotoka ya miliyoni 4 bw'aba aziyina agivuge babisanye agenda mukuba omupiira ogwokubiri nga bali eno ne Peter n'akujja ku mbaga oyina edduuka lya miliyoni 4 Peter ayina edduuka lya miliyoni 7 azza mmotoka ya miliyoni 5 ite mu kavitizi ne mukazi wo kavitizi usikali naga nti haja akantu katwale emmanju egamba lesaba nkoye mutwalo parking wano baŋŋambye etawuza miliyoni 9 te parking wo kale kankuumire haja kuteba kabba tekeri
mubitegedde kati mulimu aya zosoma nekutiisa ebyenkya kyakwemi nti okujjukira ennyo olunaku lw'enkomerero olina byokyusa naye ekigenda okukuyambako okuwona siraata gyabadde akunyumiza yagamba nti ainun bakati min khashyatillah okuvaamu kuziga ngaojjukidde ku Allah subhanahu wataala kino nze nakikola nokaba amaziga genda osome Muhammadin sallam aya eyokubiri eri mu sura eyitibwa Nisa yagamba nti fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid waji'na bika ala haulai shahida aya 31 buli babutya Allah alangirire nti enkomero ya leero buli nabbi bamwagala ajje n'abantu be Muhammad bakuleete ng'ensi yonna gyetise yakaaba lwawuli aya yakaaba kubanga yali emusomerwa mukwano gwa yitibwa Abdullah ibn Mas'ud namugamba aye hasibuka koma ugenda ngenda kujja kunakulinga abantu bonanze mbetise ngenda bateekawa ng'ensonga zaabwe zibuuzibwa kunze kubanga Allah yagamba waqul i'malu fasayara Allahu wa rasulu yagamba bakolenga baagala mirimo gyabwe nteeko gitunulamu ne bannabbi abo mboza nabbi kuwagamba batukola kino kati mbakaga singa balimbuuza ku bintu byammwe olina omukazi olina mutowe nga nafanki bagambye nti Allah agenda kuteeka ekikolimo ku musajja man jamaa ma'ahu fi lahmi lukhtain yenna yateeka amaziga agazaala mu nabana ya buluganda ababiri nembasomera aya egamba nti wa antajma'u bayna al-ukhtain abooluganda ababiri mbawasanga satu nuru ndowooza kati bagenda muyita ono haji guwa mugamba okuwasa omukazi mutowe akutunuulire bwati nga kyagamba tayina eyo aya yamukaabya amaziga oli okabyeko ekyokubiri ng'oyagala okwanguyira we tugenda okulowooza ennyo ku Allah kikyakola ebitonde abikako pointi eyo twagiraba ena kyolowooza ng'ekyo Allah ne bwe oyagala oddamu akulese bulesi lumu yagamba ng'anyumya ku ntambula z'abantu nagamba laba emutambula eyo n'ekiro eyo mbyetegereza ebitonde binateekawo bibakette omuli bamalayika omuli ensi omuli eggulu ne bimuwa amawulire nga geego gennyini naye gayina mumpulira aga nenkugumiikiriza okola ebyoggweyo olunaku lwenkwagalamu kandukubuulire liyawmin tashkhasu fihi al-absar awo kaggweramu mabega yagamba nti wala tahsabanna anna Allaha zaliman aghafilan temulowooza nti ndi mugayaavu siraba mbambiraba byonna era obeera mu kirabu n'ogula omuyinga nkulaba bweti mwenaga nti Draus will you take like I'm a Muslim like just a sweep no Draus bampe libo kyekigoro ky'embizzi like no you can't have hanidi yako katonda amwe Muslim nga Allah akulaga mbankulaba yagande mumaliriza bulungi nnyo n'omuwahaaga ne kiisi ne mukuba empaka gye mubeera sayidi oli embizzi wallahi siri ambizzi yagandi fatushidu mbihi nze Allah wonja kukujulira toli ambizzi ne wali amasavu gaayo wagajjawa ku mimwa gya kathe mumpulira yaganga akulaba nakugumiikiriza kugenda okulaba ne ku dduuka sente n'ozikola ate byokola bimunyiiza ate obulamu obulungi ate abukulekedde yagamba ntwaliriza ngumiikiriza naye mba saakwerabira fa in akhadhtumuhum bwe mmala obbakwata bwevi yagamba ne bwayita nnyina basikyakyusa ahatha yawmu lfasl muwa'idun bikum lwe lunaku olulaganise bwe mba nkola ebyange sidda mabega naye byonna bibadde bitambula nkulaba okumulowoozaako ng'oyagala okwanguyirwa siraato eyo
okumulowoozaako biki byasobola okukola ebitonde wadda ateeka mu kamooli ayinza okukola ekyo n'akutta nga tolwadde from nowhere. Miskini ng'obadde ova na China nga n'emmaali waakagituusa nga ne mu sitowa mweri wandigambyeko n'emmaali ebadde bweru nga n'emmaali weeri obadde mu nnyumba ng'owummudde bibyo omukazi olina w'omutumye toyina wakuluma naawe kubanga bandigambye nti omukazi ono bbaawe afa atya nga toliiyo nagati yabadde mulwadde oli mu nnyumba ki obadde otuna ng'asaaga bwoti just oli mu nnyumba ye bwoti geza okulaba ebitonde nga bikutte essanda bibiyingira n'oyagala okuba ng'eyeekanga yaga malakul maut omusajja y'ono wadhanna annahu alfiraq n'okkiriza kuno kufa ne bakwata mu mutwe ne baga nti ya ayatuha nafsu tayyibu kitonde gwali mu musajja ono ikhruj fuluma ila maghfirata min allahi wa ridwan wa nusra wa allah oli ku buliri teryaliwo simu ye eryawo obadde olina vidiyo gy'olaba ey'obuseegu gye baakakuwa China okyagiraba epuleyinga simu neekuva mu ngalo neegwa ne bakugjamu ekitonde naga nifajaaluha fi tilka alkafuna ngazi yessanda zemuyina mukinteremu wajaalu lahu lhunut musiga akawoowo omukazi nadda emmanju n'akola byakola ng'owulira nga bakulikaawo naga nifasudu biha ila sama munkwatire ekitonde ekyo mukyambuse mu ggulu n'ositula amaaso n'okiraba fala yamurruuna ila almalai almalaikata illa qaalu gwe kennyini olanga okulaba mu bbanga ng'olaba sitegi z'abamalayika nga bakunya ekitonde gwonaani ono tumusanze mu gundi mu ssula ali yakava China tumusanze ku buliri ono ye munne wa ssula byonna obiraba ne batwala ekitonde enjuba n'omwezi gyo biva nga bigenda okukola ng'olaba mukazi agenza okuyingira mu kisenge naga ndeete kyayi nga tosobola kunyega kigambo wadde neki hani ndeete kyayi nga tonyega kigambo neki asembera kukwateko nga wannyogoze nga n'amaaso buli lw'omulowoozaako kikyayinza kikkola otandika okulinnya mu kko Allah subhanahu wa ta'ala eyo siraata gye mulaba eyogerwako eriko ebizibu bingi era mukanya gisaba mu swala ihdina sirata almustaqim ihdina sirata almustaqim tebasaba nsabe bagikolerera ng'omumanyi bwe yagamba nti omwana omulongoofu tebamusaba ng'omaze mumufuna omwana bamala mumukolerera yagamba bw'aba omusajja omulimi afuna amagezi ageebuuza ku agriculture officer amubuuze nti awantu wano nteekewo kasooli anaabala namugamba ettaka eryo ggimu kasooli ajja kukola naye bw'omala n'ossaawo ebijanjalo byonna bifu bwe kiba ekyo agriculture officer akimanyi gwani ayogerera omwana ng'omaze omuzaala genda omale okwetegereza woogenda okuteeka ensigo yo ge mazzi g'obutonde bonaagateeka muwala nga wabbaala ne bw'oliba obeera Makka oteeka okuzaala ku muyaga ega bw'aba omulimi ekyakitegeera teggwe kulwo tujja kukomaawo epointi ekyali mpanvu nga tugezaako okulaba olunaku lw'enkomerero lwaki tusaana odulowoozaako ennyo kubanga buli lwotandika oddufumiitirizaako Allah byalwogerako oyina kyotasobola kukola noga sijja kumutta akireke subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh